Oh yes, obwavu wano webutusiza mchala mukulu amanyikidwa nga Bad Black yegase ku celebrity abamu oboliawo abagenda maso nukuba nti bano nyaka sente. Yes, nga balaba nti oboliawo kuwa content za TV kitamu aguddewo YouTube channel ye jagenda maso nukuba nti oboliawo yagala okuba nti asolozaamu akasente. Ngenda kumenyewo abachala mu Uganda balinga mukaaga abagenda maso nukuba nti oboliawo basavinga ku YouTube n'ebisigaddewo mpola mpola eranga nensonga lwaki basala okuba nti bakola ebintu byabwe bityo tugenda kuba nti tukutuusako in the same manner. Ngenda kuba nti oboliawo nkutuusako amawulire amakambwe eddala. Mutabanyi wa Bobi Wine amanyikiddwa nga Solomon Kampala agenda maaso nokuba nti agenda kufafagana ne mukyala mukulu oba ali mu kufafagana ne mukyala mukulu amanyikiddwa nga Spice Diana kugata Lydia Jasmine mu Bass Music Awards Fashion Award. Why Spice Diana? Why Solomon Kampala in the same category? Era lwaki babaz basaze okuba nti banominatinga omuvubuka ono kiki Bobi Wine kyabala eranga kiki Babi kyabala lwaki bamunominatinze ba big stars mu Bass Music Awards? Tugenda okuba nti tukutuusaako mpola mpola. Yes, naye nga ate sijja kwerabira nti so far ennyimba ezitreninga mu Uganda Balekabo Palaso alimu namba emu, namba 2 bamuyita Mpalavu era by Palaso magazine Zexil inchi 10 birangirangi thank God Vinka. Yes, botunira olimbalo hafik famaika naza irugina maso nokuba tukola bulungi nyimba chawe endala nyimba nyingi zigenda maso nokuba nti kapesa rugina maso nokuba nti bukola bulungi ne wankubadde nga tolimba lwa Dry Kali ne White Bender luchaga nnyo kuba nti tukola nga we bali badde lukola mpola mpola. Yes, tukaniza ku mkutuga fye omuganzo gumanyikiddwa nga Uganda mukamala yamanyiddwa bozi bantambi chimso number 1 rich boy Maxudi Junior made in Uganda. Webale kwanti otambula na webale kwanti subscribing nga gwe ya subscribing atanaba kwanti subscribing oluddewo nnyo wiki kasero bere nti subscribing asobola kuba tutambula fenna mpola mpola. Now Bad Black yakoye ebintu by'okumukola mu sente nga yeye yalazigina maso nokuba nti zimukuba jukira nti oboliawo bantu banja bagina maso nokuba nti bazula je bayita online businesses erenga ebiseera bisinga obanga oli content creator abantu abasobola okuba nti bakola content waabwe nasobola okuba nti bamwesigaliza nokuba nti bafunamu akasente basobola okuba nti bamuyisa ku YouTube nokuba nti bakola zi podcast ezenjawulo mu audio nosobola okuba nti oboliawo pushing ekintu kaba kirina okubeera nga kitambula podcast abasinga abantu abakosa Apple Things ku iPhone kwerioko abantu abasinga bakosa nyo podcast okusobola okuba nti boliawo bagenda maaso nokuba nti batunda content waabwe. Sono lwekyo Bad Black yomukwabo Bad Black yalazamu kuba nnyo atuze nyumba baziwambye bamugobye mu nyumba n'ebisigadde. Sono lwekyo yasazeewo okuba nti agoba mainstream media bano bankola ku TV bankola ku radio bani bano banze MC Ibra nze bani buli star abadde akola kyebayita interviews ezenjawulo ku kyebayita radio ba TV yabagobedde ddala era nga Bad Black ono avuddeyo n'ategeeza nti takyaddamu kuba nti awa munnamawulire yenna interview mu ggwanga lyatu Uganda. Avuddeyo n'atutegeeza nti tewali muntu agenda mukolako interview oba oli YouTuber oba ali nani oba nani agamba nti bamukolamu sente mpitirivu. So n'olwekyo asazeewo kuba nti oboliawo naye yeetandikawo ekintu kyasobola okuba nti yekulira ku musimbi ogwaba YouTuber gwe bakola especially aba bagenda maaso nokuba nti bakola mu ba celebrity interview muti babukolamu akasente kangi okujjako ffe wano ffeka fa batakola interviews ku ba star. N'olwekyo Bad Black yegasse ku mukyala ng'amanyikiddwa nga Prima ono nga yali mukyala wa Joe Stede y'omu kwabo abagenda maaso nokuba nti bakozesa YouTube channel zaabwe okuba nti banonya akasente mu lukujjukujju mpola mpola nga bagenda maaso nokuba nti bakola skits ne clips ezigenda maaso nokuba nti zitraininga bakozesa status ya Mr. Henry owa Galaxy FM ne Prima okusobola okuba nti buli abakola n'okupushinga YouTube channel yaabwe mpola mpola. Ngaawo tuvuddewo omukyala omulala eyagamba nti sijja kuddamu kukola interview ku TV yonna ku Gata Radio bamuyita Juliana Kanyomozi era nga Juliana Kanyomozi y'omu ku bantu b'otagenda kulaba nti olaba mu mawulire wano ne wali oba olwaleero oba onkeera nedda seewo tojja kuba nti omulaba akozesa YouTube channel ye okuli music y'emu ku eyo gy'ateekako content we especially mbadde mulaba nti akozesa YouTube okuba nti yekolako interview okuddamu ebibuuzo ku bafaani be n'okuba nti ateekayo abaana be n'ebintu eby'enjawulo okusobola okuba nti gwe
youtube yenna amanye ebintu ebifa ku Juliana especially bewadde webuza abadde abiteeka ku youtube gye ebyo byonna babikola kuba nti obaoli abafunamu kasente si kirala kyonna. Omukyala omulala alina youtube channel naye ng'era agikozesaamu kuba nti afuna kasente nokuleetinga content bamuyita Lake Mbabazi Lake Mbabazi ono akola ku kibayita Capital FM, Capital Radio 91.3 Capital FM naye agenda maaso n'okuba nti creating content okumuteeka ku YouTube okwewala okuba nti agenda yala mpolampola era agenda maaso n'okuba nti afunamu akasente. Omukyalo omulala bamuyita Shera Carol Gashumba. Omukyalo ono okuva lwe yagoba ku TV yanoonya engeri gy'asobola okuba nti akolamu akasente. Yatandikawo YouTube channel ye esobola okuba nti obaoliawo emuweezamu akasente era ng'agenda maaso n'okuba nti asoloza mpolampola. Ono akola skits ezimukwatako okugata akozesa relationship status ye n'emusajja mukulu amanyikiddwa nga Rick Manrick okusobola okuba nti bapushinga YouTube channel ye era nga YouTube channel ye eno egenda maaso n'okuba nti efuna kyebayita traffic ddala oyo bamuyita Shera Gashumba. Omukyala omulala bamuyita Flavia Tumusime. Ono omukyala Kabra naye agenda maaso n'okuba nti awumula TV sonolo ekyo content we agenda maaso n'okuba nti amukwata namuteeka ku YouTube era nga Papa Sindala kwe kuba nti obaoliawo bagenda mu maaso n'okuba nti obaoliawo yesolozaamu omusimbi gwasobola okuba nti alabirira famire y'emikwano gye kwogata n'abooluganda be mpolampola okusobola okuba nti bafunamu akasente mpolampola. Omukyala omulala akola mu nkola bweti bamuyita Prim Asimwengo nakola ku 100.2 Galaxy FM agenda maaso n'okuba nti agulawo gye bayita YouTube channel okusobola okuba nti afunamu akasente n'ebintu ebirala. Tina Fiasi former Urban TV naye y'omu kwabo abagenda maaso n'okuba nti bagulawo YouTube channel olw'akasente. Bad Black naye abegase kavudde n'agamba nti nedda sijja kusobola kuba nti obaoliawo bankolamu sente nga tugenda ku TV ne ba YouTube bankolamu sente kankolewo eyange awo nga tuvuddewo nzikiriza nkuba nti nkutwale yiri misinde ddala. Musaala mukulu amanyikiddwa nga Spice Jana ku luno wakabukesa wakugwa wakuba nti obaaliawo aboolekeza mukyala mukulu amanyikiddwa nga Lydia Jasmine Kogata ne mutabanyi wa Bobby Wine amanyikiddwa nga Solomon Kampala wetwogera ali nominated mu ze bayita Bass Awards ng'omu ku ba fashion star betulina mu Uganda. Fashion kitegeeza ki mu bintu by'okwambala. Ababazi bagamba nti ono muvubuka ali mu category yiye era nga mu award eno tebataddemu mulala kuliko Lydia Jasmine omu ku bakyala abakyagenda mu maaso n'okuba nti buli abatrendinga ku social media olw'engoye n'ennyambala ne fashion gwe bagenda mu maaso n'okuba nti boolesa okunama n'ebisigaddewo byonna bagenda mu maaso n'okuba nti babikola. Ate ne tufuna mu category yemu yesenga w'omuvubuka ono amanyikiddwa nga Spice Hajar Namukwaya oba Spice Diana y'omu kuba onono fashion store wadala kubanga yagenda ne Makerere University nasoma industrial art ebintu byebisinga byonna ebya Spice Diana biri mu fashion. So naye ali mu category yemweno ate nga Solomon Kampala naye bw'omutunulira engeri gye bagenda okuba nti obaoliawo bamukola ki bamudesigningamu olaba nti fashion kwali abantu batandise okugamba nti obaoliawo Bobby Wine ayagadde okuteeka mutabanyiwe nnyo mu butaala ng'omwana ono akyali muto nti yemu ku nsonga lwaki agenda mu maaso n'okuba nti obaoliawo aye no nekajjukira waliwo video clip yatambula ng'omuvubuka ono agenda maaso n'okuba nti asikamye omuti oba anywa enjaye ekintu ekyagenda maaso n'okuba nti kisatulatinga nnyo mpolampola era nga basobola okuba nti babizikiza. Abantu bavudde ne bagamba nti kale tekiganye kuba nti omwana wa kabi naye ate okutandika okuba nti omupima ku bantu ate ab'etabu nti kiba kikyamu. Abantu tebakkiriza nti obaoliawo fashion Solomon Kampala ali mu fashion nnyo nga abantu be bagenda maaso n'okuba nti banominating olwakuba nti obaoliawo baagala kufuna public attention. Abantu bagamba nti obaoliawo abategesa award bayagadde kuba nti obaoliawo basika attention ya Kyagulanyi n'abantu be bati okusobola okuba nti obaoliawo bagenda mu kategori bwetyo kubanga tosobola kuba nti okomparinga mwana muto Solomon Kampala ko Spice ne Lydia Jasmine nti oba otyobodde abantu naye ngezina award z'abaana batoso n'olwekyo abantu sibasuubira kuba nti obaoliawo bakyagira maaso n'okuba nti bakayana nga bwe kirina okuba nti kibeera mpolampola. Mwebale kuba nti mutambula naffe mwebale kuba nti mutwagala bampitantambi kimusa omukutu gulimu gwayagana mukama oligenda maaso n'okuba nti osubscribe n'okuba nti otambula ffenna mpolampola okusobola okuba nti otufollowinga gwe wenna ayagala okunonyako enamba eri +25678 7009535 okukosobola okuba nti oyita nofuna tunyumyamu muganda wange
tusobola okuba tunyumya ku mboozi ezifa mu Uganda, especially mu entertainment industry n'amawulire amalala g'enjawulo. Social bamugobye aba Manchester kasubire muri stade, kansubire muri stade social bamugobye katubulabe oba ebintu binakyuka nga bwe mubyagala. Bye bye for now, mubele kuba nti mutuwuliriza.